Amakubo gaffe magule ne tufocusinze nnyo ku byebatuyita. Bassebo ne bannyabo sibabuulira nga ava ku mwezi. Nze mumanyi bye banjogeddeko. Kizibu okuleeta tulera 10 n'obimalawo. Naye nkyakola ate sikola bukozi ndi relevanti. Nina omugaso okuva mu bategeera paka. Naye singa bye banjogerako bye nagenderako singa nabo totudde wano okumpuliriza. Bakwogerako kubanga Katonda alina plani ku bulamu bwo. Bakwogerako kubanga Katonda alina enteekateeka ku bulamu bwo. Bakwogerako kubanga Mukama alina by'ayagala okukola naawe. Nebaza Mukama olw'abankoze bena bye bankoze kubanga singa tebabinkola sandi bade na kyakugamba. Kati nsobola okwogera n'abantu bonna okuva kubakulira ebukojja kubali mbwawusigala oba bwawusiboyi paka kube bakubya amasasi. Nsobola okwogera nabo bonna. Nsobola okwogera ne bebaliddemu enkwenga gwobadde osula naye mu kitanda abeera n'omulabewo. Nsobola okwogera nabo bonna. Nsobola okwogera n'abavumiddwa abaana be baazaalira ddala mwe. Nsobola okwogera nabo. Ebimbaddeko tebimbaddeeko nga twali nsonga. Bible kyeva egamba nti waliwo ensonga ku buli kigambo. Romans 8:28. Abalumi 8:28. Romans 8:28. Egamba bweti. All things happen together for good. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to those who love God. Waliwo ebintu baakolwa kubanga tuli mikwano gya Katonda. Sitaani agamba ajja kikutuusaako oyawukane ne Katonda. Bible egamba byonna byaba ku Yobu. Yobu tiyayawukana na Katonda.